Essaza ly'Ekyaggwe likubye essaza ly'e Mawogola golo 2-1 ku mupiira ogunyumidde ku kisaawe kya Bishop Senior Mukono. Bannakyaggwe baze mu bungi nga baagala ettiimu yaabwe efune obuwanguzi mu kampeyini gye baliko ey'okulaba nga bawangula ekikubo ky'amasaza omulundi gwabwe ogusoose. Essaza ly'Ekyaggwe lisobola okufuna golo yaayo esooka mu kitundu ekisooka era bagezi okuwummulamu nga guli golo 1-0. Ekitundu ekyokubiri kitandise era kibadde kya bbugumu nnyo. Mawogola esose n'enyigiriza olwa badde bukyali awo Mukwana Yusufu n'ateeba golo ey'okubiri. Omupiira gwali guli kumpi okuggwa, Kyaggwe ne bagiwa red card omuzannyo omu. Wano Mawogola weefunye chance n'etebayo golo yaayo emu yokka. Abagizi ba Kyaggwe omupiira bwe guwedde balaza essanyu ne bagamba era basuubira ku luno obuwanguzi babulina era bagenda kwongeramu amaanyi okulaba nga buli kimu kitambula bulungi. Omupiira tegubadde mwangu kuba buli ttiimu yagira ebigendera bye bimu byakuwangula ngabo. Naye ndowooza tubadde bankizo tugezezaako okukola ebintu mu butuufu bwabyo ezaama mu golo zibiri nokolera mu red card naye ne bafuna omusomo okuteebamuuko kibadde kimu kyakuwangula nga Kyaggwe okuseera nga tugenda mu maaso. Basuubiza nti bongere okubeera wamu naffe tugenda kukola n'amaanyi tugenda twetenga b'Ekyaggwe nga bwe twabasuubiza. Bibe na bibeera mu kapiira kati tukasinze ku geemu yaabo bwekula njagala okuwangula oba ntya kubagenda kuba ndi waka tunayo kimanyi na ttiimu y'amaanyi so badde blood ifuddako yeri ku mmeemu yaffe kati nga Kyaggwe. Kakati wekula wena tunagiwekula oba tugikwekula ejjeeri tugikwe omupiira tuddako kooki singo eyo singo nayo tulina okugenda nga tugirumba waayo tugikube tuddeko kooki abo batujja tudde kooki bannaye ekirabo ekinene kijja okujja nyaga tuve mu kibiina tokuddwako ttiimu yonna. Bwe tuva mu kibiina tetuddwako ttiimu yonna ate nga tudrowinze twetaaga kuba ttiimu zonna netukwatako buli kyetukwatako gikuba ekirabo kijja ekiri special nga tuvudde mu kibinja nga tetukubiddwako ttiimu yonna naye nga tudrowinze nga ekirabo kino ekya goolo kigabibwa nga tugobye muba mukubye goolo 5 kyekyo oba tunamukubye goolo 2 nga muleta kikapu nga mutwala kyamu kyekyo bakooki teekateeka ndowooza ekijja kuba ebiseemu nabo okufuna ebyamu. Mwebale nnyo mwebale. Ttiimu yaffe ekoze bulungi ebitongole byonna ekoze bulungi lwakuba twagala kubasaba
amaanyi ga ttiimu yonna otwaliza wamu. Ttiimu gye tuzannye tebadde nnyangu era tulina okwetegeka mu ngeri ey'enjawulo we tugenda okuddingana nayo ngeri ewaabwe. Naye nga n'ekyekange kibadde mu ttiimu n'embeera ebaddewo, ttiimu yaffe ekoze bulungi era abaana mbeebaza. Njagala gamba Kyaggwe twongeremu mu kuwagira omupiira kubanga naguno oguli wano awaka nze ndaba tubadde batono okusinga nga bwe twali badde naddala ttiimu nga yakagwamu ekikangabwe ekyamaanyi. Naye kirungi abakulembeze abaka ba palamenti fena tuweddeyo. N'olwekyo nina essuubi nti ttiimu eno bwe tugendera wano bwe tuti nga Ssekiboobo akwaseeko wali naffe abawagizi twongeremu amaanyi nabali abali ku tekiniko bench nabo bagole ogwabwe. Ttiimu yaffe ngiraba omulundi guno tulina oluvannyuma lw'ebyatutuuseko nga tumaze okubaga ebyaffe esooka tubadde tulina okuba nga tukiwaayo eri abantu baffe abafiiridde obulamu, abantu baffe abalumiziddwa, abaminisawuta nakuba nga badde engulu, abaana tubasobodde okuba nga bafuna ekyekango twakibaddemu babawuliridde bingi era basobodde okuba nga balabika bulungi. Kirungi nti abakisibanyize bulungi ate n'abakulembeze abatwala mu eriya z'enjawulo basobodde okuba nga babeerawo. Ndowooza singa bagenda mu maaso n'okuba nga tukwatibwamu nga bannakyaggwe ffenna omulundi guno for the first time ekikopo tusobola okuba nga tufuna nga Kyaggwe esaza. Ye kooki wa Mawogola agamba taweddeemu ssuubi n'agamba muno omupiira ogunaddako nga bakyazizza Kyaggwe Mawogola bajje bala ye alaba obuwanguzi babulina. Ate ekikoki waseekyemu ekitogi ekitovu omupiira ogwaleero gubadde munyivu nnyo kubanga omupiira gw'amasaza ebiseera ebisinga omuntu olindira waka tusambye bulungi abaana bange basambye bulungi atujjayo ewaka tutereeze ensobi okusoboza okutuuza egoolo ebiba naffe tulindire Kyaggwe esinziza omupiira gwa leero tubadde mupiira mulungi, tubadde kugenyi ewaawo Kyaggwe esobodde okuba ng'ekuba goolo 2-1 naye abaana era abaddala omupiira guno alabye ddala nti abaana bange bali bulungi. Oboolyawo Kyaggwe omadimani gye bayambye naye bwe banadde waffe e Mawogola owaawo tugendagenda maaso n'okuba nti wangula omupiira ogwo. Nyongera kwebaza basambi ate mu ngeri emu n'abawagizi abawagira ttiimu ya Mawogola mbayita ku wiikendi eddako tugenda kubakusamba Gomba. Njagala mujje tugenda okuwagira ttiimu yaffe ate ekyamazima kiri nti abaana baffe basobolera ddala era tugenda kuyita mu kibinja oboolyawo n'okutuuka ku finals. Kyaggwe tena kyamaanyi kye tusinzeeko weewaawo nti babadde bakozesa home advantage n'ekirala kibaddewo nti bo bafunye omukisa bagukosezza naye twalina kyamaanyi kye basinzeeko mu kusamba akapiira n'ebirala ttiimu yaffe ekyali nnungi ekyasinga ddala ttiimu endala zonna eziri mu masaza. Omupiira oguddako essaza ly'e Kyaggwe ligenda kyaza buweekula era kusabye kya Bishop Siniye Mukono Bannakyaggwe mwenna babakungu okulaba nga mujja mu bungi nga muwagira essaza lyammwe kuno lisobole okuwangula ekikubo ky'amasaza. Gwe kumulwe ku Bikunja Channel okusobola okumanyayo byonna bye tusobola okutuusaako.